Olubereberye essula 19. Ne bamalayika babiri ne batuuka e Sodomu akawungeezi. Ne Lutti yali atudde mu mulyango gw'e Sodoma. Lutti n'abalaba n'agalokoka okubasisinkana. N'avuunama amaaso ge n'ayogera nti, "Laba nno, bakama bange, mwekooloobye mbeegayiridde mu nnyumba ey'omuddu wammwe. Musule okukeesa obudde, munaabe ebigere, mukeere enkya okugolokoka mwegendere." Ne boogera nti, "Nedda, naye tunaasula mu luguudo okukeesa obudde." N'abawaliriza nnyo ne beekooloobya ewuwe, ne bayingira mu nnyumba ye, n'abafumbira embaga, n'ayokya omugaati ogutazimbulukuswa, ne balya. Naye nga tebanneebaka, abasajja ab'omu kibuga ab'e Sodoma ne bazingiza ennyumba, abato era n'abakulu, abantu bonna nga bavudde mu bifo byonna. Ne bayita Lutti ne bamugamba nti, "Abasajja bali ludda wa abayingidde ewuwo ekiro kino? Obafulumye gye tuli tubamanye." Lutti n'afuluma gye bali mu mulyango, n'aggalawo oluggi ennyuma we olw'omusanvu, n'ayogera nti, "Mbeegayiridde, baganda bange, temukola bubi obwenkanidde wano. Laba nno, nina abaana abawala babiri abatamanya musajja. Kambafulumye abo gye muli, mbeegayiridde, nammwe mubakole nga bwe kiri ekirungi mu maaso gammwe. Naye abasajja abo temubakola kigambo, kubanga batuuse wansi w'ekisiikirize eky'akasolya kange." Ne boogera nti, "Vvaawo." Ne boogera nti, "Olusajja luno lwayingira okuba omugenyi, naye kirugwanira okuba omulamuzi. Kaakano tunaakola gwe bubi okusinga abo." Ne bamunyigiriza nnyo omusajja ye Lutti, ne basembera okumenya oluggi. Naye abasajja ne bagolola emikono ne bayingiza Lutti mu nnyumba mwe baali, ne baggalawo oluggi. Ne bazibya amaaso g'abasajja abaali mu luggi, abato era n'abakulu. N'okwekooya ne beekooya nga banoonya oluggi. Abasajja ne bagamba Lutti nti, "Olina nate wana abalala? Mukoddomi wo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala, ne bonna b'olina mu kibuga, bafulumye mu kifo kino, kubanga tunaazikiriza ekifo kino, kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama, era Mukama yatutumye okukizikiriza." Lutti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abawasa bawala be, n'agamba nti, "Mugolokoke muve mu kifo kino, kubanga Mukama anaazikiriza ekibuga." Naye yalinganga asaaga eri bakoddomi be. Awo bwe bwakya 15 enkya, bamalayika ne bamwanguyiriza Lutti nga boogera nti, "Golokoka otwale mukazi wo n'abaana b'abawala bombi abali wano, oleme okuzikirizibwa mu butali butuukirivu obw'ekibuga." Naye n'alwa. Abasajja ne bamukwata ku mukono gwe, ne ku mukono gwa mukazi we, ne ku mukono gw'abaana be abawala bombi, Mukama ng'amusaasira. Ne bamuggyamu ne bamuleeta ebweru w'ekibuga. Awo bwe baamala okubaggyiramu ddala, n'ayogera nti, "Dduka oleme okufa. Totunula ennyuma wo, so tolwa mu lusenyi lwonna. Ddukira ku lusozi oleme okuzikirizibwa." Lutti n'abagamba nti, "Nedda, mukama wange, nkwegayiridde." 19 Laba nno, omuddu wo alabye ekisa mu maaso go, era ogulumizizza okusaasira ku kwondaze ng'omponya nneme okufa. Ne siyinza kuddukira ku lusozi luno akabi kaleme okuntuukako n'enfa. Laba nno, ekibuga ekyo kwe kumpi okukiddukiramu, era kye kibuga ekitono. Nkwegayiridde, nzirukira omwo, si kitono, n'obulamu bwange buliwona." N'amugamba nti, "Era
nkukkiriza ne mu kigambo ekyo obutasuula kibuga ky'oyogedde. 22 Yanguwako oddukire omwo kubanga siyinza kukola kigambo nga tonnatuuka omwo. Erinnya ly'ekibuga kye lyava liyitibwa Zowaali. Enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi Lutti bwe yatuuka mu Zowaali. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne Ggomola omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu. N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyi lwonna na bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyalemera ku ttaka. 26 Naye mukazi we n'atunula ennyuma ng'amuvaako ennyuma n'afuuka empagi ey'omunnyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya ku makya n'agenda mu kifo mwe yayimirira mu maaso ga Mukama n'atunuulira Sodoma ne Ggomola n'eri ensi yonna ey'olusenyi n'alengera era laba omukka gw'ensi ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi. 29 Awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindika Lutti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa. Bwe yasuula ebibuga Lutti mwe yali atuula. Lutti n'alinnya n'ava mu Zowaali n'atuula ku lusozi n'abaana b'abawala bombi. Naye kubanga n'atya okutuula mu Zowaali, n'atuula mu mpuku n'abaana b'abawala bombi 31. N'omubereberye n'agamba omuto nti, Kitaffe akaddiye, so tewali musajja ku nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bw'eri. Kale tunywese kitaffe omwenge, naffe tunaasula naye tukuume ezzadde lya kitaffe. Ne banywesa kitaabwe omwenge ekiro ekyo, n'omubereberye n'ayingira n'asula ne kitaawe, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. 34 Awo ku lunaku olwaddako omubereberye n'agamba omuto nti, Laba, ekiro nasuze ne kitange, era tumunywese omwenge n'ekiro kino, naawe n'oyingira n'osula naye tukuume ezzadde lya kitaffe. Era ne banywesa kitaabwe omwenge n'ekiro ekyo, omuto n'agolokoka n'asula naye, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Bwe bati abaana ba Lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. 37 Omubereberye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Mowaabu, oyo ye jjajja w'Abamowaabu ne kaakano. Era n'omuto naye n'azaala omwana w'obulenzi n'amutuuma erinnya Benami, oyo ye jjajja w'abaana ba Amoni ne kaakano.